tulina bigambo by'omukulu Muhoozi Kanyerugaba byawadde omukulu Eddie Mutwe ng'amusuubiza obutadda oba ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omweyongako. Twongera bajjukiza n'obategeeza nti pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'alwamu ku lwa bannayuganda n'eggwanga lino avuddeyo n'ayanukula omukulu Muhoozi Kanyerugaba n'amutegeeza nti ku bigambo bye bino byagenda okwogera naye akimanye bulungi nti naye time egenda kutuuka naye bimutuukireko anti bagamba munnange nti gwenza olowooza nti lweyagaliza muka kitaawo ate ne lutta nnyoko. Olugero luno lutuukira ddala ku mwami Muhoozi avuddeyo n'ayagala okudaalira n'alaga nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ssaawa yonna naye agenda kuba akwatibwa era bunnambye era amugambye nti ajjamu kimaawo emagere naye amushavingeko enviiri nga bwe bakoze ebirevu by'omukulu Eddie Mutwe. Twongera bajjukiza n'obategeeza nti mwami Muhoozi bino ebintu byawandiika ku mutimbagano bigenda ku nsi yonna era ensi yonna etegedde baani abawamba bannayuganda. Kubanga omukulu Muhoozi Kanyerugaba yavaayo n'atutegeeza bulungi nti agenda kukwata Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine waba talina musango. Kaakati Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga tannamukwata asookedde ku bakumi bonna okuli Eddie Mutwe, okuli Akirewo Kivumbi, okuli General Gaddafi, bonna bamaze okuba nga bawambibwa. Naye ebigambo byavuddeyo nti nno ebyo enafumya n'ebifaananyi by'omukulu Muhoozi Kanyerugaba by'omukulu Eddie Mutwe bireetedde abantu ebibuuzo bingi naye tusabe Katonda na bano abeeko enkwata gy'abakwatawo. Wenna munnayuganda w'oli mbeere nga nkwayima amawulire gano ng'era nange nyinza okuba nga bwe budde bwange obusembayo kubanga embeera yo ya bunkenke. Gwe munnayuganda atannazuukuka, gwe munnayuganda ali awo ngoloza byakusaaga, kyenkusaba kyokka sheyalinga vidiyo mawulire nga bawe mu mbeera ngenda gababeera mu mbeera ya bunkenke nnyo. Gwe omwagazi w'enkyukakyuka, omwagazi wa NUP, omwagazi wa pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, kyenkusaba kyokka kwe kulaba nti osheyalinga vidiyo nkuwe amawulire gano. Eddie Mutwe Ssebufu Edward mumumanyi bulungi nga abaddewo ku nsonga y'enkyukakyuka, abaddewo n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu obulamu bwe bwonna ng'alwaniridde enkyukakyuka, obulamu bwe bwonna Ssebufu Edward agezesaako okulaba ng'alwana Yoweri Museveni ave mu bukulembeze bw'eggwanga. Kyenkusaba kyokka sheyalinga vidiyo ky'osobola okukola kubanga mwenna mutumazeemu amaanyi. Olaba omusajja atuuse ku extent etuusa kino ku Eddie Mutwe. Kyenkusaba kyokka kwe kusheyalinga vidiyo obeere ng'ogitambuliza ddala kubanga bino we biri kati. Eddie Mutwe ayinza okuba nga essaawa zino zembuyaga ezikunta. Gwe kyolina okukola kwe kusheyalinga vidiyo obeere ng'otegeeza munno obagambe mu miransanafu maze okutuuka. Mawulire si malungi mukwano gwange, mawulire ga nnaku erifa abalwanyi, mawulire ga nnaku fe eri ab'enkyukakyuka ku muganda waffe Ssebufu Edward Eddie Mutwe. Era nsaba abaana ba Eddie Mutwe temubasembeza ku vidiyo eno. Abasseemwayi iso tujja essaawa yonna, tujja okubanja. Tetugenda kukkiriza bikolwa bino, tetugenda kukkiriza mbeera eno. Yoweri Museveni ne Muhoozi Kanyerugaba njagala muwulirize vidiyo eno kubanga mulowooza bino ebintu. Eddie Mutwe kati ye manduse egenda okutwala Museveni. Eddie Mutwe ye manduse etwala Museveni. Eddie Mutwe ye manduse gwe munnayuganda egenda okutwala Museveni ne Muhoozi. Nkiddamu alya Koboko, Manafa, Isingiro, Shema, Budaka. Eddie Mutwe ye manduse egenda okutwala Nakyemalira Museveni. Mwakitegeera bulungi. Yoweri Museveni ne mutabani we basse bajooga eggwanga lino. Yoweri Museveni ne mutabani we ne bamanyiira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bajja ku kitebe kya NUP ne baleeta obupiira ne babuteeka mu ofiisi z'ekibiina ne bagenda mu ofiisi y'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bakoleramu obusolosolo. Right now mutabani wa Yoweri Museveni Muhoozi Kanyerugaba yavuddeyo n'agamba Eddie Mutwe ali mu basement ali musomesa Lunyankole. Amawulire ge tufuna Eddie Mutwe baamukubye bubi nnyo. Eddie Mutwe baamukubye ne baamukuba feesi. Ekifaananyi ky'ensembi oteekayo mu kirabye nga Eddie Mutwe ayiika musaayi. Ne bamukola ebikolwa ebisemberayo ddala obubi. Ne bamusika obusajja ne babunyoola ne babunyookeza. Bano abasajja nga bamutunula bamukuba ebifaananyi.
bakubye Eddie Mutwe ebifaananyi by'obuntu bwe ng'ali bwereere ng'abamukuba bamugamba ki ddala nga twabakola ki mazima ddala twabakola ki Eddie Mutwe okumanya yakubiddwa bubi ng'abasajja bwe bamusika obusajja abasajja ne batuuka ku extent efulumya ebifaananyi bya Eddie Mutwe bannayuganda tukulinda ki bannayuganda ki ekitusibye bannayuganda olaba kwata Eddie Mutwe abasajja ne bamusika obusajja ne babunyoola kati gwe munnayuganda n'olowooza nti tebikwatako tulina okulaba nti ffenna tulwanirira ddala ensonga eyo enkulu gye tulina okubagamba muganda waffe Eddie Mutwe obulumi bwalimu Eddie Mutwe bantegeezezzaako nti enkuba gye baamukubyemu essaawa zino ayinza okuba mugenzi essaawa tewali muntu gwe basobola kuba bwe batyo tewali muntu gwe bayinza kuba bwe batyo n'olowooza nti abeera mulamu era Museveni apulaninga tukyokooza baagala kuwamba kwewamba baagala naye munnayuganda ali ekoboko Eddie Mutwe kyakoze Eddie Mutwe kyakoledde struggle mwebase muli mukola ki lino eggwanga lyaffe eno ensi yaffe tosobola kukwambula musajja munno n'omusika obusajja muwoosi tetugenda kubatya amazima ga Katonda muggulu bwe mbanga ffenna mugenda kututta baganda baffe bangi mubasse baganda baffe mubatulugunyiza twabakola ki bannayuganda baabakola ki Eddie Mutwe ayina musango ki Eddie Mutwe ye mmanduso kamukakase nti bannayuganda balina kye basobola okukola tujja kunona mayiti ya Eddie Mutwe tugenda kuteeka omulambo gwa Eddie Mutwe Constitutional Square buli munnayuganda ali eyo ke kaseera eggaali ezuukuke bino bye tulimu kati esaazino ekitebe bakisazeeko abesefusi bali mu kitebe bali mu kukola bintu byabwe bali mu kuwa ba kitebe abakyala bakola ku kitebe babawambye bali mu kukola busolosolo balaga ensi yaabwe bannaddiini musirise abakulembeze b'ennono musirise naye nga bannayuganda baabakola ki oli n'agamba nti Eddie Mutwe ndimusomesa Lunyankole n'omubwongo bwe n'omubuuza igwe olunyankole lw'oli musomesa balusomeseza mu makaago mbundi musomesa Lunyankole awo bannaye n'abanyankole mumwegaane eyabyogedde ayagala mwataakinga abanyankole ayina ekigendererwa kye bannayuganda bwe kuba nga generation yaffe kufa nga tulwanirira eggwanga tugenda dirwanirira era tubagamba mu abasirise nga bannaffe mubatulugunya okuwagira Kyagulanyi Robert Ssentamu si musango muwoozi ne bwe muba muyina emundu muwoozi Gaddafi ayina buli kimu muwoozi bannansi mutulugunya baaki muwoozi bannansi mutulugunya baaki eno embeera eriwo Eddie Mutwe ne mumukuba ne mu busajja bangi mubakubye ne bakumawo nga tebakyafunctioninga neddala bannayuganda baba baabakola ki munnayuganda mpuliriza olwaleero essaawa zino abeesefusi bali ku kitebe abakulembeze abamu babawambidde mu kitebe bannayuganda ekiri ku kitebe kya National Unity Platform bayingidde buyingizi bakagwa ensonyi bali muli kubanga bawulidde olwe tugenda kusabira Eddie Mutwe kubanga tulina kye tuzzaako bino si byakusaaga tetugenda kutya nze namala mu busibe omwaka mulamba nga abasajja bansibye abasajja ne bantulugunyiriza bannange tuwanje Eddie Mutwe tuwanje kubanga essaawa zino ntegeezeddwa kuba mututte ebbombo bwetaba mayiti waliwo emmotoka efulumye ebbombo baakubye Eddie Mutwe baakubye Eddie Mutwe gwe munnayuganda osirise Eddie Mutwe yazizza musango ki bali mu mutulugunya oli n'abanja nga yayise kabaka mumuleetera oyo Eddie Mutwe wange n'amuteeka mu basement mumunyambulire n'atunuulira obusajja bwa Eddie Mutwe naa bulijjo wakula bw'oti basajja mmwe mulimba basajja mmwe muli babi bannayuganda tusituke bannayuganda muzuukuke bannayuganda bano abasajja gye batutwala tulabayo oba tetulabayo bannayuganda bwe mbagamba ebigambo bino muyina okuzuukuka enough is enough muganda nga Muhammad Ssegirinya baamutta ne bikomaawo
bafulaka sente zababasse bannaddiini battiddwa n'eddala lwaki tuttibwa mu nsi yaffe mukulu Museveni gwe byebirabo by'oli mutusasula by'oli musasula bajjajjaffe abaakwaniriza n'ekitaawo nga temuyina kye muyina ky'oli mu kusasula abazzukulu baabwe tawa mwamumenya ebigere ne mumenya bannansi ne mubakubanga ebisolo bwebanga ffe basaddaaka tetugenda sirika gamba ku bantu bano tetugenda sirika n'ebikola tugenda bikola buli munnayuganda mpuliriza embeera eriwo yakwenunula era Eddie Mutwe abasajja bamusse abasajja bano batemu tebasobola kubeera n'Eddie Mutwe ku bifaananyi ebifuluma buli ssaawa bye bafuluma waliwo ekyafu ekifulumye ng'obusajja ali bwereere ne ŋŋamba nkiteekeyo ng'ali bwereere ne ŋŋamba subhanallah Allah tusaasire ne ŋŋamba ndaga abantu obwereere bwa Eddie Mutwe naye olw'okuba nakuzibwa ŋŋambye yadde tumubanja sigenda kulaga bwereere bwa Eddie Mutwe abasajja bali mu kusanyuka omwana w'omukazi maama Eddie Mutwe ankubidde essimu naŋŋamba mazima ddala omwana wange nga tebakaabizza bano bokka bamacete Yasini bamaze emyaka 4 mu kkomera kuwagira owekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kuwagira pulezidenti waffe kati mwabe Masaka musirise mulinze mawulire kyekiri ku Eddie Mutwe temusobola kubanja ab'Embale diaspora what are you doing diaspora leaders eggwanga liri mu kataabaga Eddie Mutwe ye manduso bwe bava ku Eddie Mutwe nga security ya president eri mu kkomera akirewo bamuteekako aggravated robbery General Gaddafi ali mu kkomera tawa okugulu bakumenye Eddie Mutwe bamukubye tetumanyi bye bamukozeeko ebikolwa kuba babasajja abo kasita bambula omuntu mumanye ekiddako muve ku social media twagala kati eggwanga lyaffe okulaba nga tulirwanirira mundaba essaawa zino ngenda ku kitebe kubawa updates kubawa nsonga n'ekyenjagala njagala Yoweri Museveni ategeere nti tukooye enough is enough temubatya oba bayina emmundu oba basiyaga oba batwambudde abasajja bakubye Ssebufu Edward netunulya musajja wattu alwaniridde eggwanga Eddie Mutwe musajja attu abadde royo eri pulezidenti waffe Eddie Mutwe bambagadde okumukyusa n'agaana omusajja n'agamba mugende muwambe mummusa yakiri emabega mummusa bannayuganda ogenda baddawa okulaba nga muwamba bannansi okulaba nga bannansi mubafuula ekitagasa tugenda kuwagira Kyagulanyi mufutye alina otuula mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mwe mulaba abo batidde bali mu kutya naffe tubalage nti we are serious tetugenda kujjako kigere paka Uganda ng'ekyusa tetugenda Museveni olina okgenda muwoziri n'eggwanga tojja ddi kulembera amazima ga Katonda mu ggulu kigamba ni musajja mu Katuliki bannansi bali ku mawanga bannansi bali mu kubonaabona nemmwe ne mwefuula ekitalo tetugenda kukkiriza mbeera eno yakuyisa bannansi nga bisolo abawakanya ne mumutwala ne mumwambula omusajja Eddie Mutwe bannazaala be balaba batya ebintu ng'ebyo ne mufulumya obusajja bwe muli mu bweweereza tiraba obusajja bwa Eddie Mutwe bwe bwakula laba ekkundi lye nga muli babi ne bulakabuuku ekomewo tufune bulakabuuku egenda okuwandiika abasajja bano ebikolwa bye bakola kubanga bano abasajja baasiyaga munyalwanda wa Bobby basse bakola buli kikolwa musaasire Eddie Mutwe Allah ayimukama Eddie Mutwe musajja mu Katuliki musajja akeera ku jjinja kalooli n'akutendereza bannange Eddie Mutwe tukoze tutya mpulira ennaku ennuma si byangu baganda bange abasajja bayinza okubanga muganda waffe bamusse olaba batubaganye tukuŋŋaane ku kitebe bakamala okukola ebikolwa eby'ekisibu ne bagamba baagala mutwe gwa pulezidenti Kyagulanyi abasajja bagamba baagala mutwe gwa Bobi Wine naye geza omutte munnange gwe yakyogera mulowooza bwe mutulaba mulowooza lino eggwanga si lyaffe eno ensi yaffe
gwali mu diaspora bawambye bannayuganda bangi ali mu diaspora weebale omulimu gwokola weebale kyokola naye ddala abasajja bano twabakola ki abasajja twabakola ki bannayuganda abapoliisi abali awo batono nnyo okumanyira eddembe lya bannayuganda abapoliisi batono bannayuganda mwelina akatengo ne bawamba bannammwe ne babafuula abalema ne mutuula ebyokubeera peaceful bigenda kukoma kati tetugenda kukkiriza tumanyira bwetu ebyokubeera peaceful tetugenda kukkiriza bannaffe babatte nga tulaba bannaffe babalemazi bannaffe babatta obusajja nga tebakyasobola kuzaala mumunanga batte Kyagulanyi kati bawambye Edi Mutwe Bobi Yanga ali mukomera Bobi Yanga bamutulugunya ne bamukola buli kimu kati right now enough is enough nze mumanyi komanda Mumiransa Nafsi era nkugamba gwe wenna ali eyo bino se byakatengo kalina okudda ebbali soldier on ekyo kye tulina okukola okulaba nti ffenna tulwanirira eggwanga lyaffe naye si byangu ali eyo tetumanye Edi Mutwe abamu batugamba yafudde abamu batugamba bamuse abamu batugamba bamututte mu ddwaliro kati kisigadde eri mmwe okulaba nga tulwana okubanja muganda ffe Ssebuufu ekitebe kya Nuupu abasajja bakisazeeko ekitebe kya Nuupu wenjogerera bamenya buli wamu banaatera kutuuka ku woofiisi y'omukulembeze naye simanyi nti pulezidenti ali safe simanyi oba yapositize nopositinga ngezaako okulaba nga dreva wange avuga kuntwala ku kitebe ndabe ekigenda mu maaso mundaba ndi mu kutambula ngenda ku kitebe ekibaawo kibeewo tugambye tulina kulwana ekitebe basazeeko aba SFC bwesalako omanye abaduumira SFC bwesalako nalabula Uganda Police nenjigamba mwe bana basajja temubamanyi muli mu balwanirako bakubye baliwa embuya ku polisi bagiyita batya wano ng'ovudde sana Lubowa mama bakubye abasirikale wembuya osi bamukubye n'amayinja ne gamuyingira munda bana bazze banaddeko masiki bambadde suuti za bulaka ne bakuba osi kubanga waliwo abavubuka baabwe abapoliisi babadde bakutte nga bali mu kubba abantu ku Ntebe Road oda neveeri lina eggwanga buli wamu waliwo komandi bawamba Edi Mutwe nga poliisi ekulaga temanyi aba SFC bakulaga tebamanyi omukulu Kabwejumbira n'avaayo n'ategeeza ensi nti nze muyina mu basement nga kimuli ebifaananyi ng'ali bwereere bafulumya ali bwereere goloza abasajja ne bambula Edi Mutwe essaati ne bamuleka obusajja bonna babukubye ebifaananyi abaana baffe be bawamba babakola ki era Edi Mutwe olowooza bamukoze ki tetugenda kubeera myaka gumu bwe gutyo Edi Mutwe akutuka agweri kati munnayuganda tulina okuzuukuka tulabe ng'eggwanga lyaffe tulinunula ng'ensi yaffe tuginunula bannabyabufuzi mwebase bano osimaya MPs enough is enough temunnakola kimala ba MPs kooti y'amagye bagigobawo bali mu kuleeta kiteeka nemusirisa temunnateekawo mbeera etegeeza bannansi beenunudde batya bannansi mubabuulire mu luno olutabaalo tubalwane batya kubanga bannansi nabo abamu tebamanyi kyakkola oli mubaka wa paalamenti oliize NTV akawungeezi ereese eki ere oliize kataliko nfuufu bamumirasa nafu apudde ziri ku kitebe n'alizirabye ekkulu y'ababaka ng'egamba nedda tekisoboka tulumbye ekitebe akatengo ne mubakulembezemu ekali tubafunire emumbu akamala byonna ki esobola obbayamba nze mumirasa nafu mbibagamba tetwagala bassekibotte bannayuganda tulina okwenunula bannayuganda we tulaga wabyo mutabani wa Museveni mutemu mutabani wa Museveni byatandise okukola byetaaga abasajja abatatya n'abakazi mwenna ne mumira ensanafu ne mugamba enough is enough kati ate anaakuba bana abasajja bampuuga bakuba amasimu this is too much kisusse baganda bange embeera eno kati Edi Mutwe ayinza okuba nga obulamu bwagenze dda pulezidenti waffe
tali seefu, bamuteekako abasajja 8 bamutambulirako. Buli walaga mummusaya abakomandinga. Golozaki basooka kuwamba bacommanders. Kiki ba planning? There is a mission to assassinate Kyagulanyi Ssentamu. There is a mission to kill Bobi Wine. Babakwata ku Bobi Wine kubanga oli yakyogera n'abagamba nti yeetaaga mutwe gwa Bobi Wine. Nga Kabaka omu bwe yasaba omutwe yabagamba ayagala mutwe gwa Bobi Wine. Olaba oli apostinga ekifaananyi kya Eddie Mutwe ng'ali bwereere n'obusajja. Omutwe gwa Kyagulanyi agwagala gulage bannansi nti mulaba kubanga be abaana bwe babakuza. Kagwe Munnayuganda ali Empala, Munnayuganda ali Masaka, ali Rwengo, Bushenyi, Kotido, Gulu, Kitugumu, Tololo, Kyagegwa, Kiryandongo, kikyokozeewo. Ababaka musirise Parliament sinnagitegeera, ebintu mubitutte nnyo politiko. Omusajja ali mu bajjako bulago, mbu munnange tugenda mu mateeka tulagawa bannange tukooye ekyo nkyogedde kati kiso ngeze ku nsonga endala naye nga kyembasaba kwe kutambuza message etambulire ddala.